Abatuuze b'e Wamala bakedde kuma muliro mu kkubo ne baligala nga bagamba nti bakoye okusula n'okusiba mu nzikiza. Bagamba nti kino kikozesezza obulamu bwabwe n'okugotaanya emirimu gyabwe kubanga abasinga bavubuka nga bakola emirimu egyetaagisa amasannyalaze okuli abasaluuni n'abatunda ebyokunywa. Amasannyalaze gatufuukidde amasannyalaze tubonaabona tulya bubi omunanansi tugenda okugula omunanansi olowooza omaze okunyuka okooye nnyo omunanansi nga mufu omusanvu batusuubiza amasannyalaze tebagaleeta ge twagala gokka amasannyalaze gazze takitiibwa bwe tegaliwo bakwata transfoma yabo bagitwale gye olunaku lwamba tegasiibyeko ne bagateekako gye seconds asatu ne baba ne bagajjako Asawa zino twagala bugume waneno transfoma eberenda tewali kuyitawo Bakira tebakkiriza kidduka kyonna kuyita mu kkubo lino nga n'owa booda abadde agezaako okuwaganya bamugobye ng'olumukutte bamukubye. Bano bategeeza nti bamaze emyezi egisoba mu 4 nga tebalaba ku masannyalaze nga nabo kati baagala abantu abayita mu kkubo lyabwe bakirozeeko nga tebatuuse gye balaga. Poliisi okuva e Wamala poliisi posti waliyiziddwa okuba amasasi mu bbanga okugombolola abantu bano nga waliwo n'omuvubuka gwegezezzaako okukwata wadde ng'eremiseddwa. Oluvannyuma poliisi ezikizza omuliro ogubadde mu kkubo olwo n'entambula n'edda mu nteeko. Agatava mu nsinga agali wangisa rent asoma yiye vonze yone rent for banga miufu ife tukozesa n'okugamba wayonye bwatuka tuzaako bajja balumkuba nje wali Joseph Ssetimba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.